¿Cómo ya va? What's up, Museven oye, ebyalemu oye, Museyi oye, ajagenda tajagenda, Kureira ziri enkoko bizimbi zonna sseko zivudde mu PDM. Emmanju eri ne nali embizzi bw'entunda n'engazi ya pulojekiti. kino kyekiseera kyetuyinza Obuso obuva mu mbizzi n'omwanyi owekitiibwa yena ebyemula ekitundu omwanyi giri kumabweka nimala emmere eyokulya n'okulizaako zino zembizzi zino yezaala ziri embizzi nnya owekitiibwa pulezidenti njagala embizzi ebisuka 10 naye wa pesi ntunda ziri enkoko zivudde mu mbizzi ziri ntunda abaana nteeka wali Kureira. Gulako embizzi ey'olulyo maleeto. Amanya gange Luze Isaac Lugudde ku Munyoro. Omutuuze wano ekinjidde ngalo myambe. Negadde ward Gombe division Nansana municipality. Nebaza omukulembeze w'eggwanga President Museven olw'okutudduukirira n'atuwa ssente akakadde akapalis model. Gavumenti nnyingi mu nsi yonna siwulirangayo muntu akwata ssente n'aziwa muntu owa wansi azikozese afunemu. Bangi baagala nnyo okugenda mu bamanerenda President oba tuyambye tutwala enanga muntu zaffe n'oluusi ne zitadda. Naye zino ssente za PDM teziriko kakwakkulizo. Kasita mukuŋŋaana ng'ekibiina muteekeddwa okukola application ne babawa ssente. Nze ssente ezo nga twakaziwulira twakola ekibiina. Kibiina ekyo ekituuma erinnya kinjidde Pigale Wekembe. Kirimu bamemba 26. Ku bamemba 26 twakaganyulwako bamemba 2. Wasigadde abantu 6 bokka be batanafuna kakadde. Nze bwe nakafuna nalina obwetaavu obw'okuteeka ssente ezo manju eri mu mbizzi nga bwe bunaaba mulabye. Natandika n'embizzi nga naye sinafuna ssente ezo. Naye ng'embizzi olulyo lubi. Kati bwe nafuna ssente ezo nekwatako $50 nempita omusawo w'eggombolola ow'ebisolo. Nampa amagezi Dr. Wanume n'aŋŋamba tufune ennume ey'olulyo ekyuse breed.
nenjifuna ey'olulyo era embizzi eyo ezaala abaana balungi. Sente nazifuna 25 ogw'omwenda 2023 mu mwezi ogw'E11 2023 embizzi neewaka. Mu Maachi 2024 nezaala abaana 10. Mu Juuni 2024 nentunda abaana 10,000 ye miliyoni. PDM ekyusizza obulamu bwange nnyo olw'ensonga nti embizzi bwezaala ntunda abaana nenfuna ssente. Enkoko ezo zaava mu PDM ntetenkanya nenzija eri nenteeka wano muloko nengula emmere teeka wali mu kureira bwe ntyo. Obukuta n'obusa bw'embizzi bugenda mu lusuku luno mu mwanyi. Buli sizoni y'emmwanyi, buli sizoni mu mwaka mulimu sizoni z'emmwanyi 2, buli sizoni nkungula ensawo 2 kilo 2 zensawo 2 buli kilo tugitunda 6 bagitugulako 6 enkalu esente meka miliyoni 1.2 sizoni omwaka. Kati na wano nenembeka neeri nenembeka sente ezo teziriko magoba mangi. Miliyoni 1 mu myaka 3 ozza amagoba ga 18,000. Ekyani yali akirala. Nsaba amagezi gempa ddala abavubuka abaligenda wano abaddala mu kibuga mu Central bettanire nnyo PDM. Bw'oba olina mu kyalo gy'osobola okugenda okukola komawo ofune. Nze nundira Wafunda nkolera ebyange Wafunda ekemu n'ekitundu ninako emmwanyi half acre nimako emmere nundirako singa ate mbadde wagazi. Ekirooto kyange nkola nnyo okugenda mu maaso. President alina omuntu gwe yayogerako awo model farmer. Kuno ku migadde tekuli model farmer ali awo. Eyalibadde nga model farmer be bana bali mu bikomera. Tosobola kugendayo kubeerako magezi g'ofuna. Naye wano waggule singa nfuuka model farmer ate nduubirira era nja kufuuka kuba essuubi ndirina. Abavubuka mu bibuga baveeyo. Abavubuka neebaza gundi eriwo kati enkola eriwo ey'okugyayo abaana mu ghetto. Singa abavubuka abali mu ghetto bavaayo ne babafunira ettaka ne bakola. Ffe tuwadde Paris Mode wadde abavubuka ssente. Ate ekirungi kya sako yaffe migadde PDM sako egabye ssente ewa buli ndowooza ya bibiina. Abavubuka abanuupu bafuna, NRM bafuna, DP tebasosola mawanga, tebasosola madiini, tebasosola bibiina bya bufuzi. Ebiri waliwo okutongoza oluguudo ate waliwo n'alwale wampeewo. Kati njagala kwebaza omwami Luze okuyitikira ensomesa yaffe okuwuliriza enjiri yaffe n'akozesa akakadde kamu okugoba obwavu mu maka ge. Okuva olwo twaba mu nsi kubanga twabanyira wano ndowooza abalize baali baana bato. Ebifo bino byonna mbimanyi ku lutalo wano kungu. Kati okuba twaba mu nsiko twali tumanyi nti ensi okukulaakulana waliwo ebyenkulaakulana enguudo amasanyalazi abakulembeze abasinga boogera ku ebyo. Naye ffe ne tugamba okwongera kwenkulaakulana olw'okubeera n'obugagga mu buli maka. Ekintu ekyo abantu tebakifaako nnyo.
twatandika dda twaleta esente ez'entandikwa ekyo kiteka kugombolwa ne bazirira eyo ne twongera sente za NADS ebyokukozesa bya NADS simanyi byali bikomawa twasindika ebintu ogenda kutuuka 2013 nayitayitamu onobuuza nti NADS ngebakola tegerabika kokuleta abasirikale abajenesabe operation wealth creation ebyo byonna biri ku kintu kimu ogobewa mu maka g'omunaku bajenesabe nibagabe mwanyi nibagaba kisimanyi oba byali bigenda wa kati kwe kusalawo nti abantu bano kati bawe sente batawane okwerwanako kokuleta eno PDM waliwo empaka mu gavumenti omubali bagamba tugende mu maaso na operation wealth creation w'abasirikale naye ntandise okuwulira nti begabira bokka abasirikale begabira bokka bagabira ab'enganda bagabira ki kwekugamba nti nedda kati bawe sente abamanayitya buli muluka buli muntu yena aweze emyaka 18 ayagala gwobuba mu makage ayingire mu kisaako ey'omuluka buli omu mu buli kyayagala kukola ngene wembisi n'abalala bayingire mu byebagala kukola tubawe sente bekoleko so nsanyusa okulaba nti kisanyuse kukola era tugenda kukyongeramu amaanyi kati nga wenze wano namuluze ngenda kumuwayo nte y'enzungu ente y'enzungu egirameka Sebo, Your Excellency. Sebo, Your Excellency. Ennungi esobola okukola ku zero grazing ng'emuwa 35 liters ku site farm bagitunda wakati w'emiliyoni 10 ne 12. 12? Yes, sir. Kale nzimuwadde 12. Kyeyo. Ate njagala kumuyamba ku ntambula y'emmere mugule tukutuku mpona nti tukutuku naye ali ku miliyoni 12 kale zo miliyoni 24 ab'emigadde temubeera na bujja kubanga nzire wano kanyamba ono agenda naye kubayamba kati ekyamazzi njagala ogenda okubagamba bakolere ekyalo kyonna akaboho abantu twebajja amazzi ag'obwerere gatali gakugula kati kale maze ate nawekyalo ngenda kusima my staff. I want to make a borehole here for the village. We shall see where the good message. Naye amazzi gabeerere kigakutunda ekyalo kyonna kati ekisembayo bali abalala aba PDM nabo kamba akakadde kamu nange mujje wano musimbaawo awo layini awo musimbaawo layini ba 10. Your Excellency ne chairman wa LC1 abadde ankuba eriiso
omuwala wagala eno kale mwabale nnyo kati era siwamu ngala mwere muzukulu kati era siwamu mumpeere milioni 6 y'emyaka kapiki. So your excellency neyanze your excellency kale kanfuna ekifaananyi ne mwanyinaze mama wadamulira mulekere Your Excellency ne family ya Lutuse abakugulira ettaka ssebo Your Excellency. Your Excellency, I forgot to introduce the government chief whip. Your Excellency, bamuwadde erinnya eriganda lya ndiga. Bamuyita Hamson Dennis Obua Lutalo. Amanya gange nze Dr. Semambo Edwin nze National Municipal PDM focal person twakafuna 8 billion in total. Tulina divisions nnya, tulina parishes 29 twakafuna 8 billion 914 million 207,586 in total. Nga twaka disbursingako in total 7 billion 145,000 mu bantu 7,952. That is 83%. Balance to China 1.4 billion. That one tried receiving them mid-June, and we're in the process of disbursing. Some circles are going to disburse this week. So the percentage will reduce. More, I'll give you the details. There's a division. We have 4 divisions. Busukuma yakafuna 2.439 million 271,361. Yakadisbursing 2 billion 29,680,000. That is 83 to 2,120 beneficiaries. Gombe has received so far 3.3 billion. Yakadisbursing 2.8 of figure. Then to 2,927. That is also 83%. Naweru yaka receiving 1.25 billion, yaka disbursing 1.05 billion ku bantu 1,167. Nansana yaka receiving 1.85 billion, yaka disbursing 1.55 ku bantu 1,738. When you add up, zezo wezija. Kati we're distributing as per the categorization here of farmers. PDM has a criteria 30% agenda kuba women, 30% youth, 10% PWD, 10% elderly, and 20% for the others. But so far, for us, we have given out to 4,000
13 women. Then, which is 50%. Then youth, we have given to 1,603. Then for PWDs, we have given to 101. For elderly, we have given to 569. Others, we have given to 1,666. More enterprises, poultry has taken the lion's share. We have given to households Lukumi, 4,179, and they have taken 3.9 billion, which is 52.4%. Then in Pigare, there are households which are benefited 2,042, but they have taken 1.95 billion, that is 26%. And horticulture, we have given to 1,725, and the volume is 1.583, that is 21%. Okay, now tell us, what do you see the impact as the impact so far? Nsokulaba namwe abannamawulire mutandise okulaba ki PDM kyeri walingawo okubuusabuusa nti kino ekintu kya byabufuzi kudibudda ssente za wa musolo naye kati ndooza abantu batandise okukiraba nti abantu bakola abali balowooza nti nakakadde kamu katono ndooza mwewuliridde nti omuntu eyafuna akakadde mwaka gumu n'ekitundu emabega kakadde kamu kati ziri mu portfolio ya bukadde 5 ate ng'asuubira nti n'ebinene bigenda kuva mu ekyo kubanga kati buli wezeeyongera obunene n'amagoba we geeyongera okugejja. So nze nsuubira mukirabyeko n'abantu abalala balina okukiraba gana amawulire mulina okugabunya buli wamu nti tewabeeranga anyooma akasente abantu abanyooma akasente akatono ke balowooza nti katono kazaala esente zivaamu ezivuddemu wano mu kasente ako akatono muzirabye nebyakola mubirabye ne pulaani ze muzirabye. So nze nsuubira PDM etambula bulungi abasinga bafunye abatanafuna bagenda kufuna tulina essuubi awo gye bujja mu maaso munaawulira pulezidenti engeri gy'anaayogeramu okwongeramu akasente ku buli muluka n'egyo emiruka eminene egirina abantu abangi tugenda kulaba engeri gye tugenda ozzongeramu kubanga emiruka tegyenkana waliwo emiruka mu Uganda basibo ne banyago egimazeeyo abantu baabwe bonna naye ng'ate waliwo egirimu abantu abangi nga tetunatuuka na butundutundu 20 ku 100. So tugenda kukyusaamu tulabe nti nno ate kakati bano awali abantu abangi twongeramu akasente kwegamba abantu batambule ekintu kitambule ku speed naye tusuubira nti pulezidenti engeri gy'alabye n'alondoola omulimu guno alabye asiimye era n'alaba nti gutambula. Nze ndowooza mu mwaka ogujja agenda kwongeramu akasente zive ku 100 maybe zifuuke 2 naye kiri eriye ffe kye tulina okukola kulaba nti nno abantu bafuna ssente tubayigiriza bulungi nnyo tubatendeka tubalondoola era ebintu bijja kutambula bulungi nga bwe mulabye omukulu ono byayiseemu. Kakati ekiddako omanyi emyaka gino 3-4 tubadde nnyo mu establishment kuteekawo nteekateeka na ntegeka kati ebyo byonna tubimaze bugaapu obwalimu nabwo tubuzibye tugenda tulongoosa kati ekiddako kulaba nti nno bino ebirime ne babalunda twongerako omutindo era kati program eddako era ne project eddako twagala okulaba nti buli muluka gubeera n'obukolero obutono omuntu kyayita cottage industry twongereko omutindo ku bintu bino bye balima ne bye balunda bigende mu katale nga byeyongedde ku kabeeyi oba omuzungu kyayita value. So tugenda mu value addition era kakati plan gye tulina ne president yandagira n'agamba nti kakati tutandika okuplaningira mu areas ezo nti buli muluka kulina okubeeramu waakiri n'akantu akwongera omutindo ku bye balima ne bye balunda. Kyova olaba ministries endala zonna kati zigenda kujja on board nga tumaze okugaba akasente mbadde mulowooza nti no byagaba akasente kokka naye kati nga tumaze okugaba akasente n'ab'amasannyalaze bajja kujja kubanga ebyuma ebyongerako omutindo nabyo byetaaga amasannyalaze. Tujja kulaba nti nno kakati amasannyalaze gabuna buli muluka tujja kulaba nti amazzi agayamba okulunda ebisolo bino nago gakola ki gatuuka mu bitundu
tujja kulaba nti amazzi agafukirira ebirime nago tugateekayo kati gye tuddako ye program gye tuddako era bandagidde dda tukwataganira wamu ne ministries ez'enjawulo nga nze abakwasaganya coordination role gye nnina tulabe nti nno ebintu ebyo byonna bikolebwa abantu baffe baganyulwemu eyo ye service delivery entuufu. Parish development model si kugaba ssente kokka naye okulaba nti tutuusa obuweereza bwa buli kika okugonza obulamu bw'abantu wansi ate balyoke bongere ku nnyingiza mu maka. Dennis Amson. I serve as government chief whip, at the same time a member of the National Organizing Committee for the Presidential Zonal Tour, a committee chaired by Her Excellency the Vice President, put in place by His Excellency the President. As we now handle the second last region, which is Wakiso, you are all aware that Wakiso is part of Kampala Metropolitan. What is very, very clear and evident is that majority of our people, even those in the urban areas, despite the fact that they have very, very small pieces of land, they have adopted the preaching and the message of His Excellency the President to ensure that at least one of the 7 or more of the enterprises that His Excellency the President has always talked about is part and parcel of their courtyard. You can see where we are. There is coffee, there is poultry, there is piggery. So all in all, 3 in 1. And this is Wakiso. This is the message to especially those who are still outside the money economy to take advantage of the various wealth creation initiatives introduced by the NRM government under His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni to enable them get out of poverty such that at household income they can be empowered economically. So all is well. The message of the President is sinking both in rural and urban areas, as evidenced in today's PDM tour of day 1 of Wakiso. What's up,